Abasuubuzi n'abantu abalala bakolera mu kibuga Mitiyana basobeddwa olwa kasasiro agenda eyetuuma. Abasuubuzi bagamba nti wadde basasula ssente nnyingi mu misolo si bamativu nti bakolera mu kitundu ekirimu obukyafu olwabakikulira okulemererwa okuyoola kasasiro. Mu bitundu bino wooyita kasasiro yeetuumye ku nguudo. Ebifo ebisinzemu kasasiro mulimu ttawuni y'e Wabigalo, Kigoogwa, Buswa Bulongo ne Mizigo. Emisolo bagitujjako batusolooza naye kasasiro atuddewo awo tebamutuyamba mutwalira mu budde. Twakavaana okusasula revenue tubadde tukyali awo simanya musolo gwa tawuni kanso kyokka ng'ebisasiro byonna babireka bulesaawo sente tuzibawa naye tebayoola kasasiro. Batugamba twakitazaafu naye ate musolo batwala mungi kati simanyi oba ku kanso oba bakola ki tunakitegeera bulungi bannaffe tuli bubi amazima ffe oba biganye tugenda kukola kasasiro ena waali wena tumuteke mu luguudo. N'olwekyo nja kusaba municipality bajjewo obugayaavu tesobola kuleka kibuga kino kiwunye ng'abantu baffe batunula. Waliwo n'okutya nti wandibalukawo n'endwadde olwa kasasiro ono eyeetuuma buli lukya. Endwadde zigenda okukwata abantu bw'otuuka mu maduuka g'abantu mulimu enswera n'olwekyo abantu bakyalina mirembe olwa kasasiro owatali nsonga. Abakulembeze mu munisipali y'e Mitiyana bagamba nti n'ebimotooka ebirina okuyoola kasasiro ono byafa dda. Mu nsonga eno ebadde ndagajjavu kubanga ekigambo ky'ekidduka okufa tewali muntu avuga kidduka kitafa. Era emmotoka zonna ze musanga ku makubo abananyinizo bazikanika ne ziva ku ki makubo. Wali bw'ongamba nti tipa ngaeyo yalwaddemu ne tractor yalwaddemu ekyo kikola amawulire. Kakati emisolo abantu gye bawa tugiwaayo tawuni kiraaka gye yalire. Kaseera kano enguudo mbi nnyo, emyala mibi nnyo, enzikiza n'ebitala bizikidde, ebimotoka bivundu nnyo, n'osanga nga kiguledde ekimotoka ekimu kifudde kyeraga obukadde 15. Sente ezibadde zikola ku bimotoka bino ez'okukanika ebikanika ebimotoka ebifu tugenda zitandika ozikolako emyala. Buli division erina emyala emibi ennyo. Waliwo ekiteeso okufuna kampuni ey'obwannnayini. Tusazeewo tugezezzaako nga bisobola tusazeewo tufune kampuni tugiwe contract etuyoolere kasasiro tusobole okusembeza services zaffe mu bitundu byammwe ebyenjawulo.